Embeera eyali eggulu omukulu wakulira ekibiina ki the National Unity Platform Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine bwe yali agenze okubanga akuba campaign mu mambuka ga Uganda ne gye buli eno obutambi bw'otandika okubwetegereza n'okubwekenneenya ennyo oyinza okulowooza yali agenze mu ddwaniro wabula so si kukuyega bantu n'okuba nti abasaba obuwagizi ku lw'enkyukakyuka ey'okulaba nti gavumenti eriko edda ebbali obuyinza abukwate ate era budde mu mikono gy'abantu nga bwe kubadde okunnyonnyola ebbanga lyonna okuva mu kibiina ki the National Unity Platform. Wabula ng'embeera esinga okubeera enkakali era enzibu ennyo emuteerebwawo abakuuma ddembe okwali okuba nti nno bamutangira ne sekutangira yenna okweyongerayo bakira obutambi nga bw'osobola okuba nga obwetegereza yali nsiitaano ya kika kya waggulu. Ebimu ebitaateebwa ku butambi oba ebiyinza okuba nti tebyajja ku butambi wabula nga byabeerawo bitandise okuba nga byeyoleka n'okuba nti bizuukuka entakera abandi obutambi obumu bw'otandika okuba nga weekenneenya nnyo n'amaaso go era obutambi nga tobuddusa nnyo oyinza okubaako bye weetegereza ebiyinza n'okuba nti bikuleetera okwekiikamu omutima n'okwebuuza abamu ku basajja abawanvu n'abampi abalabikira mu butambi buno kiki ekyabali mu mitwe naki ekyali ekigendererwa. Okusinziira ku mbeera eyali engulu oba eyali eggulu n'okusinziira ku Bobi Wine yennyini kigambibwa nti waliwo n'abandi banti baalusuulamu akaba ezaabwe ezifumba ne zivuunikibwa byonna mu nsiitaano okusika omuguwa wamu n'okugugulana okwali wakati w'abakuuma ddembe wekibanga kyekyandibadde ekigambo ky'Oluganda ekikozesebwa wamu ne banna NUP. Embeera eriwo essaawa zino mukwano gwange yeey'omu ku bantu abasuubirizibwa okuba nti baafiira mu nsasagge eno oba nti ebyaliwo bireetera omu ku baaliwo mu kavuyo kano okubanga yafudde. Poliisi egamba nti nedda, Bobi Wine agamba nti ye ekituufu yafudde. Poliisi egamba nti nedda, si ffe tuli mu kintu kino era tetulina bulabe yadde bwe twatuusiza kwona okutuuka okuba nti afa. Byolaba just byebimu ku bifaananyi eby'embeera eyali eggulu. Kati kankulage ku ayogerebwako nti yafudde, si byakwogerebwako nti ekituufu ye yafudde. Omuvubuka gw'olaba ku screen abadde n'emyaka 16 gyokka. Omuvubuka ono amanyiddwa nga Joshua Leon Otim. Okusinziira ku post eteereddwayo omukulu atwala ekibiina ki NUP Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine annyonnyola bw'ati ku kufa kuno. Wuliriza. Bobi Wine agamba nti saddened by the death of 16-year-old student Joshua Leon Otim nti kimunakuwaza nnyo ye nga Bobi Wine okumanya ku kufa kw'omwana ow'emyaka 16 gyokka bwe giti amanyiddwa nga Joshua Leon Otim, who has today succumbed to the extensive injuries he sustained last Saturday. Nti mwana mulenzi ono Joshua Leon Otim ow'emyaka 16 gyokka ekimusse n'okumujja mu bulamu obw'ensi eno byabadde bisaga eby'amaanyi
byafuna olw'omukaaga lwa wiiki ewedde. Bwe tuba twogera ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde, mukwano gwange luno lwe lunaku ensasage ey'amaanyi we yabeererawo wali eggulu. Era Bobi Wine naye okwetegereza kwonna kaabula kata kusimattuka kwali kw'amaanyi kubikka kwa kawamigero akasubi mulayini efaananako bwetyo. Bobi Wine agamba who has today succumbed to the extensive injuries he sustained last Saturday when police and military officers aided by gangs in plain clothes holding machetes and sticks attacked and flogged us and our supporters as we attempted to campaign in Gulu city. Bobi Wine agamba nti omwana omuto ono amanyiddwa nga Joshua Leon Otim okufa kwe olunaku olwaleero kuvudde ku basajja abampi n'abawanvu aba poliisi wamu n'aba military nga bayambibwako era abasajja abawanvu n'abampi abaali mu gabinja g'agavubuka ag'enjawulo agaali mu ngoye ezitali za poliisi wabula nga gaali gakutte ebijambiya wamu n'emiggo oba emigobanti we gaabalumbagana ba Bobi Wine wamu n'abawagizi b'ekibiina ki NUP bwe baali bagezaako okwagala okukola campaign mu kibuga ky'eggulu. Kati Bobi Wine agamba nti omwana omulenzi ono afudde ow'emyaka 16 okukubwa n'empisa gye yayisibwa agasajja gano agawanvu n'agampi ye muviiriddeko okufa olunaku olwaleero. Era Bobi Wine annyonnyola agamba nti Otim's death underscores the ongoing complicity of the Electoral Commission and all other state institutions mandated to ensure a credible. Mu kifaananyi gw'olaba ye mukulu omwogezi wa poliisi omukulu ow'ekitiibwa Rusoke Kituuma. Ku poliisi we ngenda okuba nga nzira olw'ensonga yo poliisi evuddeyo n'ebyegaana. Poliisi tebannaba kufulumya katambi konna kakwegaana wabula bakozesezza omutimbagano oba peji yaabwe eri official ne bafulumya ekiwandiiko nga bawakanya ebigambo bya Bobi Wine byonna byagamba nti omwana omulenzi ono yafiiridde mu campaign oba ebisago byafunye mu campaign ya NUP. Poliisi egamba nedda. So mbadde ngamba nti Bobi Wine agamba nti Otim's death underscores the ongoing complicity of the Electoral Commission and all other state institutions mandated to ensure a credible, free and fair electoral process. We extend our sincere sympathies to his family and friends and demand prompt justice against all those responsible for his death. Obwena agamba nti okufa kw'omwana omutono Otim kwewuunyisa era kulaga embeera yakyesirikidde okuva eri akakiiko k'ebyokulonda wamu n'ebitongole byonna ebirina okukakasa nti eggwanga lifuna akalulu akataliimu kyekubiira. Obwena agamba nyolwamu ne famire ey'omwana omuto ono eyafudde amanyiddwa nga Joshua Leon Otim. Autuveewo tugende ku saidi ya poliisi. Kiwandiiko kyolaba ku screen kiwandiikiddwa poliisi olunaku olwaleero nga yeegaana ne sekwegaana yenna okufa kw'omwana ono Bobi Wine gwagamba nti yafiiridde mu campaign oba ebisago ebyava mu campaign. Poliisi egamba nti nedda temulimba ggwanga. Wuliriza ebiwandiikiddwa poliisi. Bagamba nti clarification on the death of Otim Leon Joshua nti bonga poliisi baagala okutereeza n'okunnyonnyola amazima ku nfa y'omwana omuto ow'emyaka 16. Our attention has been drawn to a post circulating in the media regarding the death of Otim Leon Joshua, a 16-year-old student and resident of Customs Corner Cell, Badeg Laibi Division, Gulu City. We wish to clarify the circumstances surrounding this incident as follows. Nyanjula nga poliisi egamba nti nayo yennyini yeewunyiza okulaba posti oba ebiwandiiko ebiri mu kwetooloola ku mitimbagano nga boogera nti omwana Otim Joshua Leon yafudde, omutuuze wa Badege Laibi Division Customs Corner Cell mu Gulu City, nga bagamba nti beewuunya abantu bye batandise okuba nga batambuza. Kati poliisi negamba yo keeveeyo ebabuulire amazima. On 6th December 2025, at around 1700 hours,
Otim Leon Joshua left home, informing his mother that he was going to town. The family waited for his return until 23:00 hours, but he did not return home. Nti ng'ennaku z'omwezi mukaaga eyo Saturday ya week ewedde nti ssaawa zaalinga 11 ez'akawungeezi Otim Leon Joshua yava ewaka n'agamba maama we nti yali agenda mu kibuga era famire yamulinda paka ssaawa 5 ez'ekiro naye nga omwana takomawo waka. At around 05:00 hours, the mother was approached by two border riders who had brought her son Otim Leon Joshua badly beaten and unconscious. It is established that the riders informed her of the persons who allegedly assaulted her son at Lailong. Nti kusawa nga 11 ez'okumakya maama yatuukirirwa ababooda babiri abaali baleese mutabani we Otim Leon Joshua. Wabula ng'omwana akubiddwa bubi nnyo era ng'asigaddeko kiteetera oba kikuba mukono. Kigambibwa nti bano abaali bavuga booda bagamba maama abantu abaali bawutudde omwana we era ne bamuyisa bubi nnyo mu kitundu kye Lailong. Otim was accused of stealing a mobile phone around 04:00 hours. Nti Otim yali bamutaddeko omusango oba baali bamuvunaana okuba nti yali abbye essimu ku ssaawa nga 10 ez'okumakya tegeeza obudde nga bukya. We established that the mother rushed him to Lakor Hospital for medical attention, where he was admitted. Unfortunately, despite efforts to save him, Otim Leon Joshua passed away today at around midday. Nti wakati nga mama aleteddwa mutabani we nga asigaddeko kikuba mukono, mama yaddusa mutabani we ku ddwaliro lya Lakor Hospital, basobola okuba nga abasawo bamwekebejja n'okumufaako okuba nti bamufunira obujjanjabi. Wabula ekyennaku wakati nga bafuba okulaba nti mwana mulenzi ono bazza obulamu bwe, afudde olunaku lwaleero mu ttuntu. A team of police officers responded to the incident and visited Lakor Hospital. Statements were recorded from the deceased's mother as well as the two border riders. Kati poliisi yeegamba nti oluvannyuma lw'okumanya bino byonna yaddukiddewo ku ddwaliro lya Lakor nejja ku maama sitatimenti wamu n'ababooda ababiri abajja bavuga omwana ono. We have since established that Otim Leon Joshua was a student at Excel High School in Mukono and had returned home for holidays to stay with his mother. Police egamba ekitegeddeko nti omwana ono eyafudde abadde muyizi ku ssomero lya Excel High School wali e Mukono era yabadde akomyewo e Badeng Laibi mu Gulu okubanga ali Sekukulu ne maama we. Further investigation has confirmed that the deceased was assaulted by 4 boys who are currently at large. Efforts are underway to apprehend them. Police egamba nti weeyongedde okunyigiriza n'ekola okunoonyereza. Ekizudde nti omwana mulenzi omuto ono yakubiddwa abavubuka 4 era nga poliisi yatandise dda kaweefube waayo okubanga ebagombamu obwala ekyali ku muyiggo gwa bano. It is important to note that claims circulating on social media suggesting that the deceased died due to a scuffle involving security agencies and Honorable Robert Kyagulanyi are false and baseless. Nti mulina okukimanya nga bannayuganda nti ebyo bitandise okuba nga bibungeesebwa ku mutimbagano nti akavubuŋŋa n'akabaddewo wakati w'abasirikale wamu ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa Bobi Wine. Ebyo bya bufere bya bulimba tebabalimba. The truth is that Otim Leon Joshua succumbed to injuries inflicted by those who suspected him of theft. Nti ekituufu kiri nti Otim yakubiddwa bubi nnyo ababadde bamusuubiriza okubanga yabadde ababbyeko essimu. We assure the public that investigations are ongoing and we are doing everything possible
to ensure justice for the deceased and his family. Police negamba nti eyagala okutegeeza bannayuganda bonna nti eri mu kukola buli ekisoboka okulaba nti efuna obwenkanya eri famire ya mwana mulenzi ono eyafudde omuto ku myaka 16 amanyiddwa nga Otim Leon Joshua. Kati police aweri egamba nti byonna mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde atadde ku mikutu gye ng'agamba nti omwana ono yafiira mu nsasagge oba mu biwundu bye yafuna okuva mu campaigns nti si bituufu okusinziira ku police. Ate mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti nedda ssebo tebabalimba, omwana yakubirwa bubi nnyo yali azze mu campaign za NUP. Nako nnyo nyini ddala. Ffe nga YouTube channel eyagaliwo tusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa wamu ne famire okuba nti eginyiga ebiwundu bakkiranga bwekinyonyoddwa obwenkanya mu layini yonna yene yatuusa obulabe ku mwana omuto bw'ati n'okumujja mulamu obw'ensi eno akangavulwe. Awo nga tuvuddewo mu kifaananyi omuvubuka gw'olaba bintu mu Uganda byatabuse. Omuvubuka gw'olaba alina emyaka 2 gyokka egy'obukulu. Amannya ge ye Edison Semugenyi. Omwana omulenzi ono yasindikiddwa mu kkomera yeebakeyo emyezi 6 bweddu naye ng'ekyamuleetedde obuzibu gwe mukutu ogwa TikTok. Mwana mulenzi ono Edison Semugenyi kigambibwa nti yafulumya amawulire ag'obulimba ku pulezidenti w'eggwanga mwami Yoweri Kaguta Museveni, era nga amawulire ago yali agamba nti pulezidenti w'eggwanga yali mulwadde muyi nnyo ate era mukadde ke kamu. Omwana omulenzi ono baamuvunaanye olw'okubeera nti yakozesa olulimi olubi ku Chief of Defence Forces oba CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Mwana mulenzi ono bwe baamusimbye mu maaso g'omulamuzi emisango yagikkiriza. He pleaded guilty. And bagamba, what's your plea? Omusango guno gwe tukusomedde ogamba kiwaguza tewaguza. Kati mukooti oddamu nti guilty oba not guilty. So mwana mulenzi ono yagambye nti kituufu omusango yaguzza. Kati oluvannyuma lw'okugamba nti omusango yaguzza, kooti n'emwebaza okubeera nti teyagimalidde budde bungi. Kati n'emuwa ekibonerezo kitono kyakugenda mu kkomera yeebakeyo emyezi 6. Mwana mulenzi ono nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola omukolera muyizi wa senior 6 eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka era balina package y'ebyokulya eby'abaana line efaananako bwetyo. Ez'ebibuuzo by'ekibiina ekya senior 6 y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero b'abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, tukuyingiza yogera ku binyeebwa, okulebula amawogola, akulira amagye mu Uganda, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala kupiza sayizi yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne keke ezaabuli mukolo. Kitegeeza jagenda aba ng'akalulu kaggwa dda. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG emyezi 5 bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina.
gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.